Musajja mumuyimbira awo just category music. Sorry. Tugende. Happy birthday. Happy birthday dear Abe. How old are you now? How old are you now? Okay, thank you so much everybody. Wamta Morris Jordan's Kawesa oliku Morris Jordan's K Media. Happy birthday Abe nabagaming enajiba wamu episodes kati wano twabadde twakatuuka ku Mulinza Farm ekiro babasookeza ku kimere awo ne mukirya bwe mulaba ukirya ne mukolako ko ka campfire awo katonotono bwe mumala campfire ate ne mulaba nga ne mugenda ate ne mwebaka naye nga kansuenti buli kimu kitambula ddala bulungi bantu bange. Everything is going on well, everything is okay. Bana ba mama otuwe twabadde mu campfire yeningo mukulu Abe Bulondo. We wish you a happy birthday muganda wange. Tuku celebrating kubanga nawe oli wakabye oli chali wakabye omukago abadde omukago abadde gutwala speed nenga kansuenti no muli bulungi Abe oyo jukira obudde bukedde jukira twali tuno kwebaka muko ne twebaka olwamaze okwebaka obudde kati bukedde ku macha mukera kufuna chancha ngira obo tulaba chencha tulino kikwasaganya mu mbeera yonna nenga tewerabira nti no mmwe wenyini enyongera okubajjukiza nti no Morris Fashions ekyaliwo okubeera nga baweereza ku 0763 855 400 eyo bayitayo Mulinza Farm. Mugendayo naye sente ze musasula zibaako buli kimu okuvira ddala ku kyeggulo nga mutuuse okutuukira ddala ku kyenkya. Awo twabadde ku kyenkya nga tuli mu kulyamu kimere tuli mu kukyenkya ekyenkya kyekyo bwe kiba ate oyinza olowooza kino kyankya naye kino obanga oyitemu eyo kyoyo kuba kati bwe muba mwakazuuka ku makya mumaze okunaaba biki byonna mu listed awo kati nga babawa ebyo ebyokulya bwe mubimala ebyo kati eno ye breakfast nayo ngejja biri bibaawo ku ssaawa nga 2 awo mwakazuuka then bino bibaawo ssaawa nga 4-5 kati ekyo kyekyenkya okitegeera ekyo kyekyenkya ekyo kyekyenkya endo babawa ekyenkya ekifaananako bwe kityo. Mujja kunsonyiwa sibawadde bintu bino sibaweredde mugali maloboozi gabaddemu olw'ensonga nti waliwo ko obuzibuzibu mu maloboozi ago. That's why nkuwadde nga nze kennyini nzakoogerera nze vijje waako bwe kaba nga kakusiza byokuba nga nkoogereddeyo birthday boy ndowooza mumulaba kimere wekiri wali otugiwe tuli kumacha budde bwakacha nenga Zahara nawe bali nnyo oli ddala okubeera nga te mukwasaganya ensonga zino mwenna mwe bali nnyo. Thank you so much for each and everything. Bana mwe bali kwagala Director Bulondo Abe mwe bali nnyo okubeera nga te mumwagaliza amazaalibwa amalungi. Eno gye bayita solida mwana wa mama bwoba tomanyi kye bayita solida kino kye bayita solida ffe mu Aromatic Entertainment bibitufudde ab'enjawulo because we love each other. Twebeererawo each and every time tweyagala okitegeera tetwepinga omanyi buli mbeera ewantu nga mwepinga temusobola kwagalana n'okukulaakulana kuba kutono. Bahouse managers mugamba kimwenna bahouse managers kansuenti muli bulungi bahouse managers mwagambye bane waliwo anyway ekyo kansoke nkireke nja kukiddira kansoke mbaweereze amazaalibwa g'omukulu Bulondo Abe. Kakati bwe mumala wali ak'okulya wali ng'ate mujja wano bino bibala nga mujja kubibala wabeerawo ebyenvu wabeerawo amenvu wabeerawo watermelon wabeerawo nga bw'obiraba wali mumaze ak'okulya kali jjukira twasoose ku kyenkya kiri ekyasookedde ddala then bw'ova ku ekyenkya kiri eky'amagi ne caayi ekyenkya ekyo bw'ova ku kyenkya eky'amagi ne caayi ku ssaawa 5 ne baleeta ekyenkya ekyakatogo k'enkoko. Bwe muva ku ekyenkya ekyakatogo k'enkoko kati ne muyingira fruits gaba menvu watermelon
bikajjo, you know. So eno farm by the way yatusanyudde nnyo, eno farm yatusanyudde nnyo because balina buli kimu ya musasula sente zammwe nenga kye musasudde mukirabako nga mulabako nti walayi sente zange wezigenze weewo era weewaawo kitegeera oyo bamuyita Morris Jordan Kaweesa omwana munnamasaka omulaba apika awaga. So kati naga akatugendeko kububa atobulaba kugambira farm. By the way abatamanyi ani atamanyi mbaata mbata muzimanyi balengenda bagamati abatamanyi mbata naye ono farm boy eriko buli kimu sente zosasula kyoyagala kiba buli kyolabaawo bakikuwa n'okiryako buli kyolaba nga kiri mu mazzi kizannya gwe kennyini okisonga muno gakati gwe ngenda kulya just lwakuba biba mu mitendera nti tusookera ku nkoko tuddako mbaata bwe tuva ku mbaata tuddako njobe bwe tuva ku njobe tujjako nkofu bwe tuva ku nkofu tuddako nkwale bwe tuva ku nkwale buli kimu each and every time. So twatambuddeko ntugamba nno katulambuleko nga bwomanyi just kulambulamuko oyo omwito omukulu Jovan ndozo omulaba abeera alambulako bamuta Morris Jordan Kaweesa. So nagambye kambaleko ku bantu bange ku bintu bino ebyenjawulo birthday abe Bulondo twagambye nti nno yo katugiteekemu manyi waliwo ekintu kyatukola nga mukikola mujja kunsonyiwa eddoboozi lyange erikyakaddemuko lwakuba nti no mbadde mu vibe ya omanyifu abaromatic bwe tubeerawo each and every time tuba mu vibe. So mbadde ndi mu vibe eddoboozi lyange ne lifaamuko katono naye tujja kugenderawo mpolampola nina okukabaweereza nina okukabakuba okitegeera nina okukabaweereza nina okubeera nga nkatandika bamuta Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. I love you guys, I love you so much. Gwatana subscribing anja kusaba subscribing atana liking, please like, comment and share and do everything because bade bakuba reggae music lwakuba no so akumbubawa abachimanyi abamanyi ensonga bakiso abba wakati wano reggae music nenga yabaddewo mpola kyovolaba omwana oyo abukabuka kyovolaba Roger abukabuka kyovolaba Sylvia abukabuka because they were feeling the vibe kubanga ebyokulya bibaawo each and every time byokulya bibaawo ate buli kimu bwe kibaawo ne music abeerako nga akuba all the time okitegeera lwaki nedda that's why abana babukabukamu that's why abana beeyagalamuko that's why eyo gibaita Aromatic Entertainment nego you know what I'm talking about you don't know what you're talking about. My name is Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. I love you each and everybody who supports and loves Aromatic Entertainment. Kakati nituga kati activities nezigwa so kyetwali tulina okukola tugambe nti no tugendako kuskwaba na activity y'okuwuga byonna biba ku menu. So tuga kati tuli mu kugenda ku swimming pool kati awola tuli mu kutambula tugenda ku swimming pool tugenda ku swimming pool ezo zente ze batusalirako ne tuli mu farm nene farm erimu ebyalo nga bisatu kuliko buli kimu kati atwade tutambula nga tugenda ate mu activity ndala ey'okuwuga katugenda kuwuga kuba activities zonna zibeerawo wali kati baba wa schedule nti move soka kino mukivaako muddako kino mukivaako muddako kino okitegeera kati awo time eyo yabadde yakuwuga buli kimu ng'eri side kiwedde kati kuwuga okitegeera kati awo twade tutambulamu genda Morris Jordan Kaweesa don't tubakubete tuwaweza Morris Jordan Kaweesa don't tubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba kabo manyi ebikibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferye makwata bansala ndaba malaika yakula ne ololya msinga nemaya omutima ne gunkuba konze mutandise tya kabo manyi ebikibuga kugezaako kulemelako nga kyatrela namusala ko chinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan chiba chechimu yengo nyirira mateka saba ko kadde tunyumye nze nawe yanga matali na bisira gina mangoda diwe ya mutumika unga konze sexe nawe bakukanamba nawe tunyumye mu
nsima na musima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu ke bampadde ndabe ziwatagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋomolo ati nawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyudde otokotawukirako bano basereebu namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babula murisijjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abandabanga mpimba bamanyi malala kati nga gisaba kibaibe teka mu mutima omponye bye ono mwana wa biroda njirira kufa yansima na musima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole ono mwana wa biroda njirira kufa yansima na musima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire digole bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuwa n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita abekubye siri kusuubiza kintu kuva ntobo ya mutima kuba girimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba oli mulungi tanali tu disemba ono mwana wa biroda njirira kufa yansima na musima talina we yatyama nedda kati ali waka bwati omukulu birthday boy yabadde alina okubeera nga ate awugamu n'abaana abalala nga beeyagalamuko nga bumanyi lunaku just jukubaawo mukulu wuuyo muwuzi kafulu mu kuwuga kati agenda divinga omulaba ayogera dive uli kabana awugaawo basambagala awuga naye alinga asambagala so n'abalala badde balina okuwugamuko okulanga bakyakalayo omulabye mama interior naye yakikwasaganya wali n'oyo omwana w'abandi naye yakikwasaganya mpolampola baana banyumiddwa so eno olugendo gye tulaze terubadde lubi because activities nga bwe nkugambye zibaddeyo mpitirivu buli omu ng'akola kyayagala but mu mitendera muva ku kino mudda ku kino muva ku kino mudda ku kino kakati wano tuli mu kuwuga bamwise Jovan chiris agambye let me just be aside here, let me just chill. He's just chilling inside there, you know. Nobody says so. Teri agambayo. Okay, kati nga tuvuddeyo mu kuwuga saawa awo zigenderera awo kakati ate saawa eba yakulya saawa eba yakulya baleeta empamo kati ako kapoti kolaba muno mulimu mama mulimu ki mulimu enkofu eno gy'olabe ne roasted mbaata waliwo omuceere eno gy'olabe roasted endala nyama ya mbuzi muno mu kabokisi mulimu kinyeebwa muli litooke muceere kawunga eno nkoko yino ogiraba kuli nga bwe mbagambye kuli wano wabaddewo ebintu bibiri kwabaddewo enkofu n'enkwale wabaddewo enkofu oba nkofu n'ankwale something like that ne kati no yogiraba yo nyama ya mbuzi eno gy'olaba wano waggulu wano ediridde ennyama y'embuzi eyo mbaata Bagita Romantic Entertainment weesalawo ne kandi negenda kusanyusa bafumbira na mu pot nsuwa wali oliddeko ku nkoko nga bagifumbidde mu nsuwa wali oliddeko ku mbaata nga bagifumbidde mu nsuwa oba ku nnyama y'ente nga bagifumbidde mu nsuwa Bagita Romantic Entertainment kulya paka kuwulira bubi ne balina moto banaabeeno kulya paka kuwulira bulungi man. Things are real and going so well, yeah? Muro Jonas Kawesa nina agamba kasooke nfune ku toke waneno manyi mwana ffe bannamasaka ettooke lyatwonoona boy ffe bannamasaka ettooke lyatwonoona
toba tolina kigusa mu buli mbeera yonna. Anyway, akafuuka kabeeramu abantu bangi ddala, ate ddala ku weekend batugemye abantu babeerawo bangi nnyo. So each and everything kibeerawo mwana wa mama. Bwe tutyo bwe twagambye nti no katukulize abe amakungula amazaalibwa amalungi kati awo ekimere boy kiba kirina okukwajja mu mbeera yonna. Awo boy kiba tekiwona ekimere kati kulya paka kulya ne kajju microphone mumulaba bamwita Mwami Abe Mulondo. He's a director of Aromatic Entertainment Customer Care. It is his birthday today. Amazi omusajja akotono idayagala mukola ki? Aya DJ Solo tugete. Omusajja mumuyimbira awo just category music. Sorry. Tugende. Happy birthday. Happy birthday, dear Abe. How old are you now? How old are you now? Morris Jordan Kawesa, don't need to wakowete tuwaweza. Morris Jordan Kawesa, don't need to wakowete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosigula binyeba. Kabo manyi yechibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda cheyagereka sosolya bwanta ferie makwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi yechibuga kugeza kukulemela konga chatrela. Namusala ko chiniga ziratatatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl unyirira bitanisa.
confusion. Yeah, Bobby Wine and Iganina. Yeah, one time. These statistics. You're a man can't love, but the money and the confusion. Watch me now. Bobby Wine and Iganina. Now you will be a member. One time. Original Igan. Pull it up. And I'm going to get dollar. But you call it to be called like na. Bobby Wine and Igan in a Kwafira emyaka tubadde mwetaano yansiba masonenga edembere bambina ndimuwa kyasabonga kyendeta era wakoko nadatiro semanyale yanonyamale wira laba Bobby wangamba bambirwe nkiraba laba bwemusange ziromwe aneganye kumuyitali n'ababaganye katimanya abalungi balumya kufa naddala nga gofunye mbati kati walina kugamba nti si buli mulungi timu gagwa maduga kuwalula nawulira ng'ogamba omutuufu omuzudde tikofunye onooba tenekusasira nga ndaba omuzudde kugamba omuzudde yagamba kukudde kanya kumuyita alina abagagga yeraze mukyala wange newe mulinda mala biseera ganjiyedda gambita miko baby. Long time, give it to them. Bad luck dog, don't know. Yo, okay, I just said your blood. The long time I see you around. There can be fun character C6. We go make the girl get across. What do you do now? Long time, original Ghana. Sound Mr. Man, we will took over to be alive. A big sound, a big tune. One. Yeah. Put in your mojala, we're gonna sing my love to one. Original Ghana, alongside the Empress. Put out one there, right? Original. 1, 2, 3, 4. Everybody. This one sounds equal. It is on your mojala. Abachala mari wakaboka. Ebintu byakola notambya mwami wange weddeko osusiza ezirizanya omukyala sawatenga wakutwale akutondeko osusiza balena wakabala
kundosa esaba kufuna olunaku esaawa tusisika kame izetugambe kindi mutima sagala bambi bampulira kyana kyange naawe gamba sagala bambi bampulira njakugamba buli olunaku manye ensonga oba ntagala olina manye ensonga lwakyo niza nfa buli wenkugambako nimba kyokka olinda kunumyanze. Legalize it. Don't criticize marijuana. Yo, sit down the breast on the gun by none. See me on the arm, let's take ganja on the land. Quick doctors get not medication. They could have given it to them situation. Quick chemists get not medication. So they could have bring you medication. Poisoners get some inspiration. So they could have bring you the big bandit and your chana. Now I'm on him, deep in the yard, when they put me ganja. Babylon come, let it touch up, I am your chana. Yes, sir. Yeah. Yes, so birthday nza mujirenga bwetambudde kati ekyennyanja kye kiggalawo omukolo fish ne chips. Bana abantu boy bana abantu bayinza obukumeza amalala bangambe bayinza okukola ki kyennyanja kye miruzi zonna ndoza mulabye olunaku nga bwe lutambudde okuva we twatuuse eggula ekiro paka ne tusulawo paka kuva ku makya tulya eating different categories, different things. Paka kuvaayo. Paka ebyo bikajjo. I'm just eating sugar cane. Nimbadde nkyali ekikajjo ne bagamba nti ate kati engege eyingiddewo efiisi. Efiisi eyingiddewo. Baleese fiisi. Okay. So kati after there tuba tulina kuvuga ate okudda Kampala nenga thank you so much mwene abajibaddeko mbagala nnyo bana bamama muli bakabinye mumbeererawo nange mbabeererawo. Thank you so much for everything. Ngoba ndi basasula ki simanyi but I love you.